Atukwaniriza gwe n'atulaba ali eyo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tuli Kiriri ku Kisaawe, tuli ku mukolo gwa ssanyu, mukolo gwa kwebaza, mukolo gwa kuddiza oba okwebaza eri abawagizi ba ttiimu y'Ekiriri. Kiriri United esiimye olwaleero eddize oba egabanire wamu essanyu lyayo n'abawagizi baayo olunaku olwaleero. Tuli wano Kiriri, nze Kazibwe omwana wa maama Ombwati. Ndi amabega muzindalo guno ku Agda Live gwene yakatwegattako eno ye Agda Live eddoboozi ly'e Gomba. Tuli baana nzaalwa z'e Gomba. Gompya subscribe mnange tukwebaza kubanga nawe abaddeko ebbanga lyonna ng'otugoberera ng'otufollowing up befe Agda Live. Naku lwaleero mukolo guno ogw'essanyu bannakiriri bategese enteekateeka ennungamu era ennungi okuddiza bannaabwe, okuddiza abawagizi baabwe nga bw'obirabaawo. Olunaku olwaleero bannakiriri bategeseewo emizannyo egy'enjawulo mingi. Bategeseewo nga okuddukira mu kutiya, okudduka ggoolo ku ggoolo. Enteekateeka eyo yeye ebadde ennungi. Omugenyi omukulu w'omukolo guno olwaleero ye mukulu Ssemata. Omukulu Ssemata munnagomba Ombwati munnakyalo ate nga mulekwa. Ye alina ennyonyola bwakinyonyolamu ekyamulekwa gwe ne bono muyita enfunzi era akikkiriza. Naye ng'olunaku lwaleero Ssemata tazze yekka, awerekeddwako omubaka w'ekitundu kino ekya Gomba East Constituency omukulu Saazi Godfrey awakula ennume. N'awerekerwako era omwana enzaalwa y'e Gomba owawaaka Kavalo Ndahiro Albert awamu ne bawerekerwako LC5 w'ekitundu kino oba district yaffe y'e Gomba gwe twandiyise gavana wa district yaffe y'e Gomba omukulu Kiriri God ne bakansala bonna bazze ifule. Omukolo guweeseddwa ekitiibwa eri abantu ab'enjawulo bangi nnyo, abagagga okuva e Kampala ne bannagomba bennyini bangi okuva mu magombolola ag'enjawulo ne bajja ne babeerawo ku mukolo guno guli badde wano e Kiriri. Mbebaza nnyo mwenna ababadde ku Agda Live, mwongere okubeera ku Agda Live ngero omukolo bw'okukyagulaba weyongera okuwoomerwa. Tukyaliwo nga ffe Agda Live tukyaddukanya omukolo guno bulungi nnyo ffe abaguli emabega waagwo. Omukulu Sekandi yali ku muzindaalo eri gwe muwulira mu audience yali mu kukwasaganya era nga y'omu ku bateesiteesi. Chairman w'omupiira guno oba owa ttiimu eno y'Ekiriri omukulu wa Lugembe Stephen Kalema azze bulungi nnyo n'ayogerako eri abantu. Bingi byabagambye era bingi byasuubiza bannakiriri obutaggwa mu maanyi n'obbawagira. Siwaffe Musase kandi ambaniriza mwenna abagenyi baffe bwe bali kujja kubeerawo ate bwe bali kubeera basanyufu. Ndabayitiramu mu bumpimpi lipooti yaffe bamukuwadde amatooke mukuwadde sente mukolo kugumuyimirizaawo bwe bali nnyo bwe bali ddala. Tunafuna wanyanyiri ku kisaawe kino. Kisaawe kino tuli bakibanja tulina wanyanyiri twagala okulowoozaako okulaba nti tukola ku nsonga ezo n'ekyapa tuno wanyanyiri nguudo eno babe kuzimba n'olukomera oluli pamanire. Tetusuubira okukola tusoboza okulako okusembayo abavubuka baffe bano era kikoze bulungi guno omukolo ne gubaawo. Abavubuka baffe bano bateekeddwako erinnya ebbi. Balowooza buli muvubuka musambi wa mupiira. Bagamba abasambi b'omupiira tebalina mpisa. Era tuzze tunyonyola eyo wansi n'okujja nga tubasoloozaamu n'okubanyonyola kweta kukolwa kiko twajja tutama abavubuka balwanira emmere batulembesa enteekateeka bakola akavuyo mu mbeera. Kibadde kyakolerako kirungi ebagabudde tubakulembeza nnyo mu maaso ekifaananyi mukiraba. Ngebabaddemu ebbanga sirina muvubuka n'omu bwe ndabye ng'alina empisa embi. Abawemula tebali mu bamupiira, abakola efuzo tebali mu bamupiira. So abavubuka tubaawule era tubajjeko erinnya eryo. Era mbakakasa gwe munaatulookera nga alina weesiza obubi kujja mukolako oba omujja ku ttiimu. Tukibasuubiza. Bwe tusuubira okukola, tusuubira okusenda n'okunyiga ekisaawe. Nakyogeddeko okuwanisa ttiimu yaffe mu first division okufuna kooki ow'enkalakalira. Musobola tuyambako obuyambi akulagwa nakyewa. Osituka nga ttiimu zitemu ne zimuyita eri yasamba ogwesimbi batubulako kakabanga. Okwongera ku bikozesebwa ng'emipiira, bibsi, corner flags, cones, emijoozi n'ebirala. Okukola project eyambako okuwanirira ttiimu eno oba okuyimirizawo ttiimu, okwongera kunyingiza okuzza enkolagana wakati w'abawagizi n'abazanyi omukolo guno
kikoze bulungi suubira enkolagana eteereddwawo genda kwongera bwongezi ginyweza. Omukulu Mbaziira naye mumulabye, bakaputeni bonna mubalabye. Kale mweyongere okubeerako, tugenze ku mupiira wakati wa Kiriri Football Club ne Ex International. Mwebale kubaako, tujja kuba tubagamba ebiddako. Okumala yawo timu ya Kiriri United timu ya Ex International abatulaba mwetegereze nnyo ngenda kubazuulira ku bantu abo abasiimuse nkuza ku kisaawe kino abatulondola mutunuulire nnyo kamera wezuuminga ng'omanya oyo atulemeredde naye nga lino ajja live eddoboozi ery'ebbomba abadde asiimudde naye bangomupiira kati abo baveterani ba mupiira ogere Mavinisha namba 3 ambasada Mavini bali ku kisaawe kino olwaleero Honorable Sazi Godfrey awakula ennume mupiira kuno kwali okulaba ekigenda Sabaziya kapiteeni wa Ex International ambasada Mavini olowooza lwakiguno tumanya kiki ekigambo wa Ex International akubye kolo nungi nnyo agenda namba 3 ogere Mavini n'agukwatako n'asaba essaala asinzidde ng'emuseemu abeewetamu batuga batera okuba waggulu abakiriri United balese kyenekisa amaloba itamuddwayotenga aba Ex okuli manager Kalima Steven tugenda kubala okuva ku 5 mpaka ku 0 omugenyi waffe asale keeki wuyo yegattiddwako Honorable Ndayiro amateeka ga keeki mugamanyi kale katwale yes 5 nya 3 2 1 0 Akesaba chamani muma tumuwe obugalo bw'enjawulo chamani muma tumwongera obugalo bw'enjawulo sawa chamani tukwebaza fenga emiti gy'emito tukulaba ng'olikyakulabirako kirungi okule awamu ne Maddu kati Kiriri Mpenja mukyalo Buyinja Butole tusomedde Buyinja Butole ne Mpenja sekendwe ate oluvannyuma ne ngenda tusomo egy'enjawulo omupiira saamuwulirize kano abavubuka saamuwulirize kano ku Easter Monday kimanyi bangi bayinza okuteekateeka emipiira nolwokubanja ensonga ya
Obwakabaka Eastern ekisumi yakuba ne fayiro eza Buganda Youth Council naye nga za amagombolola gali anagendoze ki amagombolola anagendogeddeko ekiseera kyonna erinnya nga bulijjo Ndahiro Albert Wawa Kasijjo olunaku olwaleero bannange nsanyuse nnyo saba omugenyi waffe omukulu muganda wange Salongoze Mata muganda wange Sazi Godfrey MP omubaka w'ekitundu kino muganda wange Segirinya bakansala abali wano bakyamane bapa abalungi namwe bakozi ba Ndahiro mwenna banange nsanyuse nnyo okubalaba yaye yankuba ettaka n'ensi yoono bankuba ebitaka neneŋŋamba kannemereko ndage ku mupiira bwe gunyuma si ekyo so twebaza nnyo Mukama Katonda olw'ekirabo kya Salongoze Mata bannange Salongoze Mata mupuleko mu ngalo tuli wano olw'okubaani mu Gomba twetubulamu omuntu atugatta abaana ba wano n'abaana bawa bekyegonza kafena tusse ekintu eki kimu obukulembeze bwe kutambula ate tebekubeera bikulizaali nga yeewuuse bali bulungi ate tekikola ki tuli bulungi banange njogedde nnyo munsonyiwe ate ng'abogezi bangi munaleko bwali Uganda mu kibuga baguze engule omwana n'aŋŋamba n'omwana Ndahiro gwawulwa bwomi si kyo era banguze mutwalo naye bannagomba bannange yabwereere kubanga y'abaana baffe ekyo bannaye wano nali mu luwalo omwana nankuba ekifaananyi omwana nange bwetanyira neŋŋamba mola nina ekitwalako ewaka si ekyo Mukama Katonda mwenna bannange njogedde nnyo babale kumpuliriza Omukama Katonda bakuume ne Ssaabasajja Kabaka awangaale Bakyepassons b'omuluka guno bonna abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka abazaana n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'ekitundu kino Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama tukubeera mu ngalo erinnya nze Sazi Godfrey omubaka wammwe ebyange byakwebaza okusookera ddala nebaza muganda wange Semata olw'enteekateeka eno sebo webale nnyo webale ddala okulaba nga twongerako byonna ebisobose njagala okwogera ku byobukulembeze basebo ne banyabo mwannondera nga bye mwannondera mubimanyi njagala okubasuubiza nti nja kwongera okuyimirira nammwe mu mbeera yonna mulabe nga bw'oyagala osirike nange kanerabe nga bwe neraba malekolo ki sirike no problemu nze ekigendera kyange nkimanyi ng'omuki nze Katonda yantonda mu ngeri yanjawulo naawe yakutunda mu ngeri yaki yanjawulo ekigendero kyange nze ndi muzaŋŋanda njagala okulira wamu n'abantu essanyu lyange ng'abala basanyuka nze essanyu lyange si kuteeka bizimbe wano ekiriri ne bwenkera ku makya n'enzimba wano kalina neyiteekako erinnya Semata House terina kyekuyamba gwe ng'omuntu era sente zibaamu zisigala zidda mu famire yani ya Semata wabula bino byemuganyirwamu kubanga mwenna muli wano mulina amayumba gammwe mulina abakyala bemwagalese ewaka emmere mwagireseeyo naye mwazze tusanyukire waki kitegeeza bino byenkola byebisinga twakwesiganga nange mwende komawo ewaka tutambulire watya komawo ewaka tula oluvuvu mu bantu lwesaagala nze sirina kwempagira ku mwenna wabula mmanyi nti mwenna muli banagomba bannange awo n'abandi ensobi nja kubabuuliranga awetagasa tutambulire bamu tukole ki ndi musanyufu nnyo saazi okubanga oli ku mukolo guno gwaleero ate era ndi musanyufu nnyo okuba nti wakutte mu nsawo okulaba nga omukolo gukola ki naye tetulina kukoma wano jangu tutambule watya saazi oli omuntu omu ku bantu bensuubira okuba nga owuliziganya nange buli wiiki ng'okudda kusome twogera ensonga ezikwata ku banaki banagomba kubanga gwe olina kyonsingako nti gwe oli mu paliyamenti
osanga oboli awonange ina tenyinza okusingako nyinza okusingako skills ku ground ate gwe nosingako obuyinza waggulu so tulina kukwatagana wamu mutambula watya sikuinaako problem yonna oli muganda wange tukwate ku ebyo yekakomo jangu kulage kikyolina okukola okulaba nga tutambulamu n'abaki n'abantu emirimu abantu ne bakola ate bamwe abantu betulwanirira okukolera mubeere bantu balungi gye tuli mufuuse bantu bazibu nnyo tukulwana okuleeta enkulaakulana mu bitundu ate mwe mutulwanyisa lwaki mwe mutulwanyisa just of recent ennaku 3 emabega nabadde ngezaako okukola ekkubo eriva ku main ekakomo erigenda ligguke erunene nga nteekamu ssente zange ng'omuntu naye ate abatuuze nga banwanyisa baagala mbasasula ssente okulanga ntusaawe ki ekkubo eri standard naye nga beerabidde nti ndeeta nkulaakulana ndeesa amasanyalaze ku ssente zange ndeesa amazzi ku ssente zange koze ekkubo ku ssente zange ate kweŋŋamba naawe olwekibanja nkusasule olwo oba otegeezaki mulina kwebeereramu si bwe kiri katulwane tusake tujje tukolera wamu nammwe ate nga nammwe mutuyamba okulanga tutambulira waki wamu ono alya n'ono alya emmere ekola ki basolo ne banyabo okudda ku nsonga y'omupiira ab'ekirimu bali kusamba mupiira wekuleko mu ngalo ab'ekiri United era mwe bali kuwangula mazima njaga munyambe tukwatagane wamu tukizimbe nga kiri standard naffe tusobole okubona omupiira ogw'omulembe mu Mpenja sub county tukyazeko omupiira Gomba Lions ejje emipiira gy'amasaza egimu esambireko wa Mpenja kubanga ekitulemesa olwaleero okusambira wali kuba ekisaawe kyaffe kiki kifu si bwe guli si honorable kwata mu nsawo yo wamu ne banno tukwatagane wamu projekiti eyo gibala miliyoni nga 10 ekitone nnyo miliyoni 10 okuteekawo paviliyoni VIP bikoze bite byonna saye nga kiri flat bulungi tusambe omupiira nga kutujumira tukulaakulanye ebitone abaana bangi abalya ku mupiira naye nga bagenda wansi tebalina bakutreiningira tebalina abatwala mu maaso tulina okubikola nebaze Agida Live mu ngeri enjawulo in a special way Agida Live subscribe kolotya share subscribe like and share thank you TV Sosete mu Gomba online TV ngekulwa muganda waffe Philip Kazibwese Jombe azalibwa mu ekakomo waggulu awo ewamwami ew'omugenzi katodwadwadwa eyakulembera ensonga eno netugiteekamu ssente erwali tuli live ensi yonna nebera Gomba batulaba Agida Live tuli live mu kaseera kano njagala okuddamu okubabuulira ensonga eno nga mmaliriza nze Ssaalongo Semata munnagomba mulekwa munnakyalo ndi munnakyalo munnammwe bamulekwa gye muli ndi mulekwa munnammwe mpulidde kakomo enjavulidde gyensomedde Mpenja ne kanziira siina kigendererwa kyonna muleke kunsibako mato ga mbuzi kundiisango I'm very sorry nze Ssaalongo byenkola byonna mbikolanga Ssaalongo muleke kudda mutandika mulimu abajja kyamani wenaale mugomba no sikyali kyamani wenaalo nabigoba temunsibako mato ga mbuzi kundiisaaki nze Semata bwenti temuddamu kumpa bitiibwayo mu kyamani wenaale nabivaamu ebyo si byange syabyetaaga ebyobufuzi nabikasuka eri kati njakola kati nagezaako kulaba nti bwe mba sirimu nabyabufuzi sobola kuweereza abantu bange tekisoboka yes ayagala okutambula wamu nange jangu tutambule agala osigala emabega wala na Semata Mukama abeere nammwe Ssaabasajja Kabaka wange